kaali kawungeezi k'ennaku z'omwezi nga 9 Juni w'omwaka guno 2023 ke kanyikiza obulungi amakulu g'olugero bajjajjaffe abaasooka lwe baagereesa nti Sosolya bw'atafa atuuka ku Lyengedde. Eyatuuse ku Lyengedde ye muyimbi Alien Skin anti yennyini linnya erisaanikidde eggwanga nga kw'otadde n'okwefuga emikutu gy'ebyempuliziganya gyonna obudde buno. Lwaki ntandise na kujuliza na kawungeezi k'ennaku z'omwezi nga 9 Juni w'omwaka guno anti omuyimbi Alien Skin yayanaamiriza ensi bwe yakola ekitalojjeka ekizimba obwaguuga ki Freedom City bwe kyajjula abantu ne kifuuka akaguli. Okuva ku olwo n'okutuusa olwaliro ekisaawe ky'okuyimba yakyetikka nga ne bayimbi banne bennyini kati yabafuukira kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu. Ennyonyi kati azirinnya nkya naggulu okugenda okuyimba ate era n'abayo n'abaleka nga bakyamuyaayaanira gw'ate n'ebirungi biggwa byokya eddiba ly'ensiri likalira mu ngalo. Kkiriza nsooka empiseewo obubaka buno. Ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza gwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsi nga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze ziri wansi awo kuba ye ensonga zino aziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujja we ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Omuyimbi ono bwe yali atandiikiriza okufuna ettutumu sirowoozayo yali asuubira byakoze mu kiseera kino okuleka ate abaali bamusekeeterera. Ennyimba z'ayimba ze sisobodde kukuwa kikamwe zigwa kyokka nga ze zikutta akati ensangi zino kubanga oluyimba lwe wonna we rukusanze ne bwe weesisiggiriza oddamu tolema kusigala ng'otyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Kati yafuuse muti gwa bibala mu nsi y'okuyimba wano mu ggwanga olw'okwettanirwa ennyo abategesi b'ebivvulu nga n'abasinze okuwoomerwa ennyo ebibala ebimuliko be bamu ku bayimbi be tubadde twerabira edda mu birowoozo olwa bo bennyini okutulowoozesa nti eby'okuyimba baabinnyika dda mu nsuwa. Abamu ku bayimbi baawadde omukono nabo okuddamu okulabwako emmonye zaffe kwe kuli Dax Cartel, Aziza Aziyoni, Diana Nalubega ne Clever J ate nga n'abalala bakyajja. Ku muyimbi Clever J Alien Skin yayiyeewo mu biringa enjogera y'ennaku zino kubanga baamuteekeddeteekedde n'ekivvulu eky'okubaawo ku ntandikwa y'omwezi ogujja era enteekateeka zaakyo Alien Skin musaale nnyo ddala. Guli gutyo kyokka nga n'Alien Skin alina ekikye mu mwezi gwe gumu. Alien Skin gye buvuddeko yayolekera mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London okuyimba era n'abaleka nga bamwasimula bugolo. Okudda yasanga bannamawulire bamulindiridde ku kisaawe Entebbe abanyumizeemu ku ngeri olugendo luno gye lwamutambuliramu amagenda n'amadda. Ab'amawulire baaviiramu awo ng'ayokya eddiba ly'omusota olw'omukulu okubatunuulira ekyamuli ng'omukadde kyatunuulira amawolu wadde nga tebaapondooka ne bamuwondera paka mu maka ge. Eyo nno gye yakabatemera nnamwandu ke yatemera omusika Mulumbe nti omukutu gw'amawulire gwonna ogwetaaga emboozi eno bamale kumuwa obukadde 5 obwa siringi ya Uganda olwo naye alubaviire ku ntono. Awo waabalukawo okukubaganya ebirowoozo ku kino okuva mu bataputa b'ensonga ab'enjawulo beppo n'abagoberezi b'emitimbagano. Alien Skin bwe yabadde ayimba ku kivvulu ekyategekeddwa bannakatemba Madrat and Chiko yasabye omuyimbi Bebe Cool okubaawo ku kivvulu kya Clever J. Eyaliiro kanje wonzekire wano nze Jammeh Radio Uganda. Alright, amannya n'eddoboozi ndi Jammeh Radio Uganda mu ofiisi muno mwentudde ya kampani emanyiddwa nga Vision Property Consultants nga basangibwa Namagoma
Bano no beegulidde erinnya mu kutunda ettaka. Batunda ate nga n'okugula bagula, basolooza amayumba g'abapangisa, ate ng'era bakufunira n'ennyumba zennyini ez'okupangisa n'okugula ennyumba ewedde. Bw'oba weesiga okutuukiriza ekirooto kyo eky'okubaako naawe w'oyinza okusimba amakanda.